kati olubuto nga ndufunye nategeera nti ndi olubuto luli myezi ng'esatu. You just open up a silence which can be just as loud. Yagenze omaani naye abawala baprocessingirako ebintu okugenda okukola tebikositinga nnyo n'angamba Safina lwaki nawe togenda n'okukola jjukira olina amabanja ate nange ndina amakindi n'amabanja wakiri ng'ogenda okole obeere ng'onsasulirako nawe nga weesasulirako nengamba munnaaye ekiteeso ky'olese kirungi ekyogenda okolera nange njagala naye ate olubuto lwendina nkikole ntya n'angamba olubuto tuluggyemu ate olwo olubuto luggemu nze ngenda kuyiiya ngeri gyengenda okuyiiyamu jjajja wange omukyala ampe ssente ogenda ogyemu olubuto olwo ogenda okole ngenda kuprocessingira nemubuuza gwe omuntu ali mu nnyumba gwe baliisa buliisi nga bebe eyakazaaliwa oŋŋamba otya nti nonziggyemu olubuto ogenda kunzigyamu olubuto ngende enkole nemugamba byoliko tobitegeera n'aŋŋamba Safina nkwegayiridde gyamu olubuto ogenda okole kubanga tunuulira abaana baabano babiri otegeko olubuto oteekeko embeera gye tulimu gye tutambuliramu olowooza tunaamalako kututya nemuddamu nemugamba munnaaye kirungi sigwa alabirira ewaka wano sigwa alabirira abaana sigwa asasula ennyumba ebbanga ly'omaze mu nnyumba muno meka z'ofulumya apart from sente z'okubira jjajja w'essimu n'akuwa emitwalo 5 n'akuwayo meka ne tugula emmere naye ate nange nteteekanya ng'omuntu. Omuvubuka yatuula gwali mwezi gwali gwa 11 n'agamba jjukira okuva mu gwokutaano ali mu nnyumba kataago gw'o11 awayogerera n'aŋŋamba Safina okimanyi ng'ogenda kulya amazzi oganye okuggyamu olubuto olwo naye ogenda kubonaabona nalwo paka olya amazzi nemugamba oyogedde otya taata n'aŋŋamba ojja kulya amazzi nkubuulidde nze ndi ku kisenge ate naawe embeera eri ku kisenge kati nemugamba kale ssebo amazzi nja galya naye olubuto sigenda kuluggyamu n'aŋŋamba kale nnyabo nemugamba ye kati yalowooza byakusaaga yakubira jjajja we essimu oba yamugamba ki anti jjajja we amwagala nnyo era ampipiirako nnyo kirabika gwasinga okwagala mu baazukulu baalina ewaabwe anti ye yaŋŋamba jjajja we amwagala nnyo abasigadde abalabanga bipapula era bwe yakuba essimu n'ayogera naye nali ndi awo ku mulimo gwange ng'akuba ssimu awo ate n'addayo ntetenkanya mbeera buli kimu kyagwawo nga we mbagambye ku katono ke nasigaza ku ssente ezasigala mu banka kuloni gye n'ajjayo n'aŋŋamba funa owa boda omutume waliwo ssente zenjogedde naye agenda kuwa agenda azimuwa aleete naye ng'amugamba nti gundi yantumye owa boda oyo nemutuma n'agenda era ne bamuwa emitwalo 5 baali bamuwa emitwalo 5 mwaka 5 nga bakafunziiza bakazinze kali wamu bwe kati nenzijjako 2,000 ku ssente zange nempa owa boda nemugamba ssente zino zaaki tukolemu shopping y'emmere n'aŋŋamba nedda ezo zogenda okutandikirako okuggyamu olubuto nemugamba musajja we kirabika kye nakugamba tewakitegeera zo ssente nengenda nenzikolamu shopping nenkolamu shopping nze nembitwalayo ewaka emmere ey'okulya natuuka ewaka omuvubuka yantunuulira n'aŋŋamba ssente ze bakuwadde ez'okuggyamu olubuto ziriwa nemugamba nze olubuto nakugamba sigenda kuluggyamu naddamu omulundi ogwokubiri n'aŋŋamba nakugamba ogaana okuggyamu olubuto olwo ogenda kulya amazzi ogenda galiira ddala neŋŋamba kale ssebo ne tubeerawo kati yalinga 18 mu Desemba jjajja wange muganda we yafiira bbaawe nemugamba okimanyi nga jjajja wange muganda we afiiriddwa bbaawe n'aŋŋamba mbamanyi kubanga oyitawo oyo jjajja yafiirwa bbaawe olyoka ogendewo abano gye bazaala kati ekiro ku ssaawa ng'emu nentegeka kola olunaku navaayo ku mulimu ssaawa 12 nenzija nentegeka byentegeka nembaleka ewaka nesitula omwana wange ono omuto yali omuwala nesitula omwana wange omuwala neŋŋenda nembasiibula bulungi neŋŋenda nemuleka ewaka n'omwana omukulu omulenzi kati bwe twagenda ku lumbe n'abakadde nabo nga bayise ne tusisinkanyire ne tubeerayo ne tusulayo kubanga nze emisana ndina okutetenkanya embeera nkole nfune ekyokulya ewaka kati we twagenda ku ssaawa 11 nkera nveeyo nzije ntegeke kano akalenzi alina emyaka 4 agende ku ssomero awo natuuka ewaka nsanga omulyango muggule ningamba ye naye ssaawa 11 zino ez'okumakya bano okukeera okugulawo omulyango mu mutima nengamba oba omusajja bamukuute kubanga abalooni aba banka bamunoonya aba black bamunoonya abantu abamweyimirira bamunoonya
kale omutima gwankuba nnyo. Nayingira mu nyumba nasanga omwana akaabye asigikira. Nemubuuza Feva, kiki ekikutuuseeko taata? Omwana n'angamba mami dadi yagenze yatadde ebintu mu nsawo bweti ate mami nkubulire dadi yabye sente zo. Mama we nawulire ku kyokubba sente nakaaba Mr. Sozi mu akaseera ko nali ndinamu katawo tambuza capital ya mitwalo 35 nakaaba nnyo nakaaba nakuba emiranga omwana gwembese ku mugongo naye nakabira ku mugongo ono naye nakaaba agambye dada abye sente nangamba mama atenze sigenda kusoma fees nempuliranga ennaku enzita nempuliranga ndina obubalagaze nempuliranga ndina obulumi nakaaba nengamba mu butuufu ensekomye mu butuufu yandigenzenga wagenda naye teyandinzibye bannaye nakaaba ekyokunziba nakaaba nnyo nakaaba nengamba mazima nga bwe yagamba nti ndi amaze era yagadde ndi amaze nenusu bina zaaliwo bikoini benagulirako sukali akaseera ko sukali yali ku 1,600 naluwayo 2,000 ne bakomezaawo ebina nzitaddeawo ku drawer nazo azituute talina kyeyatulekera mu nyumba ekikwatagana ku sente naye mazima sente azitinkuddewa mu keesi mu wallet. Nasirika obulumi bwanuma bubalagaze ne bundya emirembe ne gimbula saamukubira simu nakaaba ekirowoozo ne kinzijira ne ngamba maama singa mbaddemu ne ssente oba nandiguze dayikuloni nenywa nempa n'abaana bano ne tufa ne tuvaawo anti ono omusajja byatwagaliza yagezaako okunzita ng'ayita mu ddogo nentafa kati wano wayagadde nfe nakaaba nnyo. Nawulira obubalagaze nawulira obuyinike nawulira obulumi nakaaba nnyo ng'abaana nabo bakaaba ow'emyaka 4 akaaba owagumu kitundu akaaba kale embeera tiyali nnyangu. Kati ekyo ekyokwetta bwe kyanzijira mu bwongo bannaaye nawulira eddoboozi nga limpita nga ligamba tunuulira amaaso go gyendi tunuulira amaaso ge gyendi netandika okuwulira amaloboozi nga gayita mu matu gange nga gawuuma nenkaaba nnyo nesituka wendi nengenda nembikula bayibuli era bwe nabikula bayibuli wenti abantu benasookera okusoma yali First Chronicles chapter 16 nengisoma okuva ku verse 1 oba nakoma ku verse 11 awo nensoma nnyo nenkaabira nnyo mu bayibuli nakaabiramu nnyo amaziga nakaaba nembala negibiikako kati awo nenvaawo we navaawo nensitula n'omwana omulenzi nemunaaza nemwambaza nenkubira anko wange essimu nemugamba anko jangu onyamba ontwalireko Feva ku ssomero naye w'omutwala akawungeezi ojja kgenda omukimeyo kusaba kuma omutwale w'omukadde tomukomyawo eno anko yo najja n'atwala omwana jjukira omwana wange ku makya baali bamunona ewaka ne bamutwala ku ssomero ne bamukomyawo akawungeezi ezo zonna ssente kati anko n'amutwala era saamuwa ssente kubanga saazirina n'amutwala era akawungeezi ku ssaawa 10 nemukubirako ssimu nemubuuza n'agamba omwana n'amututte eddawo omukadde kati nenkubira omukadde essimu mubuuze Feva yatuuse bulungi omukadde yambuuza Safina ng'olabye nakaabira ku ssimu n'angamba omwana angambye omusajja yakubbye ssente nakaaba nnyo n'angamba naye Safina twakugamba weesonyiwa olwo olusajja oyo omusajja buli omu wano ewaka baamukyawa teri amwagala wadde n'omulundi buki oyo omusajja yakukubanga ng'oli lubuto oyo omusajja buli omu yamuvaamu simanyi kiki oyagala kasajja ako oyagala kakuta otegeere nti akuse oba nenzijako essimu nenziramu nenkaaba nnyo ate nempulira obubalagaze nga buddamu bunamunze nga mpulira obuyinike nenziramu nenkubira anko nemugamba osobola okujja ewaka n'ojjayo n'omwana omuto n'omutwalira omukadde omwaka ogumu kitundu ne bamutwala jjukira naye nali namujja ku bbeere nga we nafuna olubuto nemujja ku bbeere n'amutwala nesigala nzeeka ewaka nesibira mu nyumba okumala nnaku 2 nga sifuluma nga mbeera mu nyumba omwo nga nkaaba
naye ng'akaseera ako landiredde atubanja emyezi 3 naye ng'omusajja abye ssente ate sikyakola embeera ekalubye obuyinike bweyongedde nembeera mu nyumba omwo okumala ennaku 2 nga nkaaba wenzuukuka nesoma bayibuli nga nze ekifo kyembikudde bayibuli wensoma naddako oba nembikula bayibuli oba nasoma yali Deuteronomy chapter oba 4 nengisoma yonna negwako nensoma nga nkaabira mu bayibuli nga nsoma nga nkaaba nga ngamba naye Mukama lwaki nze mpita mu bino byonna kiki kyennyini kye nakola mu maaso go nga nkaaba kati akaseera ako ezo ennaku 2 ze namala mu nnyumba bwakya ku Sande nenfuluma nengenda mu church eyali ey'omusumba omu yali etuliranye we nagenda nzejjukira mu church we nali nga ngenda nali ntuula amabega naye ate kye nerabidde okubagamba ku story eri omuvubuka gye yeetugirako nemukutula omuguwa we yakomawo omuseseze n'addukira mu church gye yaddukiramu church mu kaseera ke yali okwokwenenya okwetonda mu maaso gange ng'ayagala amuddiremu era yagamba musumba nanyini church eri mwe twagenda gye yagenda gye yaddukira okufuna obuyambi n'ayatula obulokozi ntalokose nga yatulira ku kituuti ky'omusumba oyo naye simanyi bulokole ki bwe yayatula ng'omulokole agamba mbu omulokole ayatudde obulokozi ng'akyanywa zibiya mu bwenzi mwatawalira sikati temuyita mu maaso oba muto oba mukulu oba banene bonna agaata abakadde n'abavubuka bonna abagaata kubanga embeera yonna yantuukako nali njiraba kati nze okulokoka kwange kwajja bwe kuti kwajja nga ndi lubuto lw'ono omwana ow'okubiri era sitira omusumba oli mwennyini yamwatuza obulokozi eyajjanga ewaka eyatuleeta eyatubuulirira bwe yajja ewaka bajja omusabira nali mulwadde akaseerako kennyini ke yankubira n'ankansolinga awo we nayatulira obulokozi nange nembeera mulokole era nsuubira mu kyaki oyo omusumba eyamwatuza bwe yagendayo kansolingi nasabirayo mu mirundi nga 3 nembeerako ekkanisa nze bagamba nti abalungamizi b'omwoyo omutukuvu be baana ba Mukama Katonda nze Mukama gye yanungamyako okubeera nga nsabira nasabira mu kanisa eri awo kumpi ne gye twali tusula era we nali nsabira paka kati olwo olunaku ng'amaze mu nyumba ennaku 2 nga ndina obuyinike nga ndina obubalagaze nengenda mu kyaki nengenda okusaba nali ntudde emabega naye Katonda yayogerera ku muweereza yali ali kuweereza ku kituuti nali ndi awo nga mpita naye nga sina muntu yenna gwe ngambyeku embeera yange gye mpitamu nti oba ngambye no embeera yange oba ngigambyani oba ngigambyani nga ne mukadde wange sina kyemugamba nga nsirika nampita nanyimiriza ku kituuti nabeerako nebyambuuza nambuuza akatambala olinako oba tokalina nengamba akatambala kange kenkozesa nkalina kali awo mu bayibuli nangamba genda okaleete nenkaleeta nangamba olina embeera gy'oyitamu Mukama yagimbiikulidde olina obulumi bw'oyitamu naye nga tobeera nakutya koona nangamba sumulula akatambala kange kennyini kenkozesa kubanga ekyo nakiraba ku bulamu bwange era yakyogera nga Mukama amubiikulidde okuva ku bulamu bwange bwennyini nangamba kwata akatambala ako kayise mu maaso gange kayise mu maaso g'omusumba waffe male nkayise mu maaso gange era nakikola nangamba kiwedde genda nenzirayo naye we nadda mu ntebe nakaaba nnyo ne tuva mu sabiisi eyo we twava mu sabiisi eyo nenzija nga nkomawo nempitira ku dduuka lya mwami omwali ewaffe nemugamba nti paayo ku ssente anti jjukira nga abantu bwe mubeera nga mukola bizinesi ono addukirewo mpayo obukadde 2 mpayo obukadde 4 mpayo bwe buti ngene mugamba mpayo ewe emitwalo 2 egitakuluma era tolowooza nti ngenda kusasula nangamba Safina newombuza ssente meka nzikuwa kubanga otuyimirirawo onyo nampa emitwalo 2 egyo emitwalo 2 gye yampa nengenda nengulako banzo oyo batunda 2 oyo omuwanvu nengula n'essukaali nembitwala ewaka kati nakozesa nusunga 13 gumu ka 7 nenguweereza ewaka omukadde nenzija nali ndi awo omusajja n'akuba ssimu eyanziba gaye yanziba ssente mu nyumba n'akuba ssimu nangamba Safina oli otya nemugamba sebo webale kubba nangamba gwotunuulira nali ngenda kwepakirira ki nali ngenda kukozesa ki nali ndaga nali ngenda kukozesa ki naye ate kye nerabidde okubagambako emabegaawo akabanga ke twalina omuvubuka ono banno omuntu eyamuyimirira ssente yajja ku mulimu gwange gwenkolera oyo omusajja Muteeso yali musomesa nangamba oyo omwami namuyimirira ssente kati akawunti yange
block bagigala sente zange buli zigenda ku side ya loan yoyo omusajja kati nze sikyafuna family yange tuli bubi bana bange bali babi tebasoma ng'omusajja akaaba amaziga nangamba naye kirituuka ku musajja oyo temwejusanga nemugamba munange bino byongamba wandigambe nanyi nibyo byennyini kubanga sente zamwe sizimanya ate saaziryako kati awo embaga weegira nali ndi awo era olwo nnaku nali ngenze ku church kati ekintu labayo wekisitula n'omuvubuka wekimujja mu nyumba mwali nekimukuba ku luggya ewaffe mu kikomere ekyaffe ekyokuna nekimukuba nekimuwuza kumbe omusajja ono kyayogera yakikola era kyo ekigambo yakingamba nze nakiwulira n'amatu gange era nemugamba nti Mr. So and so agambye bwati ne bwati era ng'ekintu bwe kiri kutuukangako teweevumanga naye ate y'okukikola yayagala obanga abeere ng'atambula ku luguudo oba ekintu kino kisitule kimukuba oba mu motoka emulinnye bwati affe kyekyali ekigenderera kye naye kati ekyomukisa omulungi ti akabanga ke yakoleramu ebyo ebintu omuvubuka yali abeera mu nnyumba era kyasitula ne kimujja mu nnyumba ne kimukuba ku luggya kati ono landlady abaana be baalaba jukira landlady waayita mu gete yaffe ey'okuna n'alyoka agenda mu kiyungu ewuwe abaana be baalaba ne bayita maama waabwe we baamuyita abeera jjajja waabwe kubanga baali bazzukulu abaaliwo abaana be abakulu bonna baafumbirwa baawasa kati oyo omukyala n'ajja n'alaba ekimuliko n'atuma abaana n'agamba mugende muyite mukyala we mu maaso kati abaana we bajja nze akaseera kuno nali siri mu maaso ewange nali ndi ku kyaki nga ndi mu kusaba kati bano abaana baatuukira wa mukwano gwange bali bamuyita Zaina era Zaina we baatuukirako Zaina gye yagenda n'asanga omusajja yena ng'agudde ebintu bimunyudde anuubuse omubiri Zaina n'amukwatako yeesesemedde akoze atya n'amulongoosa ne bamutwala mu nnyumba kati ebyo byonna ebyaliwo ne bakola landlady n'ayitako oyo omuwala n'ayogera naye nze nembagamba kati nze bwe mbambulira nga nzize nenzija ewaka era natuukira wewaka natuukira wa Zaina n'angamba ebibaddewo nengenda ewaka nentuuka ewaka landlady n'abingamba nengenda mu nnyumba nemusanga nemubuuza ki ekikutuuseeko n'abinyonyola ye abadde tategeera buli kimu ne babinyonyola nga we bibadde kati oyo omuvubuka nga babinyonyodde n'agamba kati wategeera nti nze mbeera mu nnyumba kirabika mbadde ogenze okuba abaana baaze ne baleka okusangayo n'ayomba nyonyo ne mugamba nze mbadde ku kyaki wandibuuziza Zaina omugambe Safina abaddewa nze mbadde ku kyaki awo ne babyogerako landlady n'ampita n'angamba naye yembeera egenda kuggwawo etya kubanga waliwo omulundi gwe kyamukuba mu kusooka landlady mbwe abaana be baamugamba naye ate nze nakomawo gayi yabiŋŋamba ewaka kati omulundi ogwokubiri Zaina naye yajja ne yeerabirako nga kimukubye okiwulira kati nemubuuza naye bino binaagwawo bitya nemugamba naye nze omuntu gwemanyi ku nsonga eno ekutuuseeko Mr. So and so kubanga yakingamba nze kamwa koogera mu maaso gange n'angamba naye akimanyi nti alina kye yakola kati oyo landlady n'ampita landlady oyo we yampita n'ambuulira n'abeerako n'ekkanisa emu gye yalagirira mu Kampala muno mu Kampala n'alagirira biki we bityo era ekkanisa nsuubira twagigendamu ffena n'oyo gayi mwennyini ne tugenda ne bamusabirako we bityo naye nga omanyi yatala agende no wagenda mu kanisa wagenda mu basamize biki nali ndi awo ayogedde ne maama we mala emeeza kumbe ebintu ebyali mu nnyumba eri byonna nga we nabireka yasitula n'atwala mu nnyumba ya maama we amugambye emeeza batunde zizo batunze amugambye entebe batunde zizo batunze n'atandika okutambula oba mu basamize n'atambula bantu bamujjanjabe kino ekintu kimuveeko ekimukuba ekyo ekintu kimuveeko naye nze nagendako naye mu kyaki ezimu nga bamusabirako we bityo kati akaseera ako we bamukolako n'atereera kubanga ye yatambula bifo bingi ebitategeerekeka nga ajja n'ebidagala n'anyweseza mu nnyumba nemugamba nedda munnaye ekunyweseza wano eddagala saagala ekyo nakigaana ekyeddagala naye nga ye omuvubuka ebyokweraguza ye ali expert naye bannaye abazadde tukuzenga bulungi abaana kati ne bibeerawo ebityo kati kana akaseera ak'okutuuka okubba ssente zange ayingire mu Kampala nankubira simu nambuza oli otya nemugamba gye ndi
ne mugamba sebo webale kubba namugamba kati gwali olowooza kiki nali ngenda okozesa nga transport okugenda wengenda ate entandikwa nantandikidde kuki ne mugamba naye nawulira kwewaka ng'oyogera ne sister waali Omaani okuwa sente byakomawa ezange zewalabanga zosobola okubba nangamba nti yali asindikiddeko ezipangisa renti ate zigenda ogula ebintu ebitandikirako ate biki ne mugamba ate sister we yali alina byasuubula mu Kampala gwagamba nti yafuna omwami alina omusajja omugagga lwaki tewasookerawo oyo notetenkanya embeera mu kifo ky'okunziba nga twogerera ku ssimu nangamba nti ye yampayo akafaliso naye nga woomanyi mu nyumba alina okutetenkanya biki weebityo naye mujjako nga saagala bingi nga ndaba anyongera ennaku ku nnaku ne wayitawo ennaku 3 n'addamu nankubira essimu nangamba Safina okimanyi naloose nga ndaba muli mu kubonaabona nga temulina wakusula ngamba ndaba musuze kuva Rwanda za ddwaliro nengamba ebyo byonna Mukama yabikola siffe leka kubikkulire kubanga kiwakola tekiriyo nze singa wandekera akasente kange akatono kendina nentetekanya embeera nanditegedde engero gye nkwasaganyamu embeera yange naye mazima n'otuba nengamba mu butuufu wayagala kututta naye Katonda gwe tusinza mulamu nze nga nsaba nga buli wenfuna negativity yonna nga nsaba basi kati awo wenali nga nsaba nga ntuuka akaseera nenkaaba naye nga mpulira eddoboozi liŋŋamba ntunuulira nga nze nengamba ntunuulire ngani ndina okutunuulira Katonda ebyange kankwase Mukama Katonda kubanga sina mulala yenna gwe ngenda kutunuulizaamu ensonga zange nentambuza awo tugenze mu weeks 2 n'addamu nankubira ssimu nangamba munnaaye nafuna akalimo anti ngero gye nali kwe Sudaani nali namanyira ebintu by'okuzimba kati natandise okuzimba ku sites ez'enjawulo era kasente nfunako mbadde njagadde okusindikira sente oje tubeere eno ffena ndabanga namanyira okubeera naawe awamu ate ndaba nkusuwa jangu nasindika emitwalo gyali 3.5 ne mugamba zino sente zosindise kanzigulemu emmere njiweereza abaana nangamba ogambye otya nengamba ngulamu mmere nsindikira abaana nangamba toyagala kujja ne mugamba ongamba otya nti nonzije wooli nga ne rent landlord atubanja zino sente zigenda myezi 4 nangamba oyo omukyala ateranya okutambula agenda safari tayiminga nga taliiwo osombe ebintu obitwale ewaamwe gwoje ne mugamba sebo simanyi bbeeyi ya tofali simanyi bbeeyi ya musenyu simanyi bbeeyi ya bbaati omuntu eyazimba amuwa respect simanyi wensula mu nyumba y'omuntu nentoloka nenziruka nengenda n'essente ze nengamba tekisoboka nangamba kale gwe zinoonya obeera ng'oziraba nangamba kirabika Katonda bakusoma bulungi ne mugamba nti amazigo wangamba okulya sinaba kutuuka ku extent eri amazi kirabika wendigaliira wenditegeerera najjako ssimu kati awo ekirowoozo nekinzigira nengamba naye mu nyumba mulimu ekitanda ekya 6x6 n'omufaliso twabigula $56 nengamba lwaki sibitunda nesasula sente zona omukyala landlady atubanja kati emyezi gino gigenda 4 nentandika okuteeka ekyo ekitanda n'omufaliso ku katale era nabitundamu babampamu $3 nentundirako n'ebirala nempeza $4 nenjiwa omukyala landlady eyali atubanja kati landlady oyo we bafulumya ebintu ebyo nga bafulumya ekitanda n'omufaliso n'obutandaaliro yaliwo n'ajja muwala we yeyandaba kati muwala we nga ndabye najja nangamba maama Feva ogenda kusula ku ki ate abaana ne mugamba nze abaana wano sibalina abaana abali waffe nangamba ate gwe ofulumiza obuliro ogenda kusula ku ki ne mugamba waliwo omufaliso gw'abaana ngenda asulako nangamba kati omufaliso ogenda aguteeka wansi nengamba nja aguteekawo nebake mukazi ne bimusobera n'agenda kati naye landlady najja nangamba naye Safina lwaki otunze ne mugamba omanja sente nze njagadde nkusasula sente zonveewo mu mirembe nga sina kakuubagano naawe kubanga saagala ngende ng'emabega bankaaba mukazi n'asirika n'agenda kati ne wayitawo nnaku bazaali 3 ate omusajja n'addamu nankubira n'agamba nyabo nakusindikira sente n'oli awalabanga emitwalo 3 minene nnyo n'agamba ngenda kuddamu nkusindikira sente oje naye singa ozirya ku luno
awo webigenda okukomanze naawe nemudama nemugamba asuubira tetukyalina nkolagana eri awo ekisookera ddala appetite wagijjeewa ate eyagala Safina ajja kubeere kumpi wooli kubanga olubuto lwendina wangamba nzijjemu ndusuule nendugaanira ate kati ssaawa zino kikyotwagaza oyagala kunzitooba nenkubirako omukadde nemugamba muno angambye mbu ayagala ngende gyali naye kati nze gwagamba ngende gyali kiki kyanjagaza ate yangamba olubuto ndujjemu nangamba ko akasajja kabaleka kuyisa bubi ng'oli wano kumpi naffe ate wona agende wala tagenda akuutirayo nangamba Safina weebereremu nengamba nedda sigenda agenda nembeerawo we namala okutunda ebyo ebintu nensulawo gw'omwezi ne guggwaako ebyasigalira nensitula nengenda ewaffe ow'omukadde abaana gye baali ne tubeera tetenkanya embeera kataawo ndi mu bunnanyizibwa bw'omukadde ng'omukadde yandabirira buli kimu n'olubuto lwange n'abaana bange nga tubeerawo oba waliwo kye neegombye omukadde n'angamba obeera ng'aliwo ky'oyagala nga siriiwo oba nga sinange ugenda okuyamba genda onogeko wali emwanyi z'onogo ogenda otunda ebikopo ogule ky'oyagala nga bw'atyo omukadde wangamba era nga bwentyo embeera wange bwe ngitambuza kati olubuto we lwaweza emyezi 8 nentandika okuprosesinga ebyokugenda ebweru olubuto luli emyezi 8 nemprosesinga ebyokugenda ebweru nengamba aliwo sisita wange yali e Saudi Arabia no yali akaseera ko aliwo maani nemprosesinga nangamba nina gundi brother wa bosi wange ayagala omukozi basimanze enkula bulungi era nabagambye nina sisita wange nangamba asobola okuprosesingira ko ebintu by'okujja ebweru nengamba nga kirungi nti baprosesingire kati awo nempereza amanya gange buli kimu ne babitegeera weebityo ne batandika okumprosesingirako munaaye kati nazaala ng'olubuto lwa myezi 8 ne weeks 2 n'ennaku nenzaala labayo wenzaala mmala nnaku 2 nga bankubira essimu nga bagamba genda ogize foomu eza passport biki weebityo nesitukirawo omwana nemuleke waka wanaku 2 nengenda netandika okujuza foomu ez'okutambula nti ngende nkole lwakuba akaseera ko kyenerabidde okubagamba looni gye neewola okusasula amabanja gano agajanjaba omwana mu mbeera gyalimu byayitamu byonna eyo looni nga balooni batandika okumanja ng'omusajja wa looni ng'ajja gyendi ng'anoonya naye nebaza Mukama Katonda bajjanga ne bantuukako ne boogera nange mu bulungi ne bagenda kubanga nze seekwekangako banka era saagyekwekako wadde n'omulundi n'ogumu ne bagenda nga bajja ne boogera nange ne bagenda weebityo ngambagamba mungumiikirizeeko wengenda okumala okuzaala ngenda nkole ssente mbasasule ngakyo ndina okukkiriza nti ssente zaabwe ngenda azisasula nangamba naye ng'omanyi nga looni emultiply nga yeeyongera kubanga buli we bakuwa looni neeyitamu ssente oba emyaka gye bakugamba yeekubisaamu nze byonna nembigumira nembikkiriza kati we nazaala olunaku lwennyini lwe nazaalira ekiro awo gayi yali amaze omwezi nga gumu n'ekitundu nga takyankubira simu kubanga yali asindikira ssente ngende nga nze sigenda era nsigala amwegaana kati nankubira essimu nazaala ku makya ssaawa nga 4 sigenda ku 5 nankubira essimu ku ssaawa 3 ne twogera almost twayogera like 1 hour naye nga sina kyemunyaga sina kyemugamba kyonna ekikwata ku bulamu bwange kati ye bwakuba essimu ne mwogera omala kwogera naye akubuuza omwana nemuwa favor wenamuwa favor okwogera naye ne boogera omwana namugamba ku ssimu n'agamba nti newankubadde totwagala ffe mami waffe alina bebi omusajja yatamira ku ssimu n'agamba ogambye otya alina bebi yazadde ddi n'agamba situla essimu yo giwe maama wo omwana nampa ssimu nemukwata bweti n'agamba gwe wazadde ddi ate njagala kumanya ani yasasudde ssente z'eddwaliro oyo ani eyabasasulidde lwaki ogenda kuzaala nga nze temuŋŋambye okiwulidde nemujjako ku ssimu n'akubira omukadde bwe yakubira omukadde n'amugamba mama Feva mpulidde omwana agamba nti balina bebi omwana yamuzadde ddi ate ani yasasudde ssente z'eddwaliro omukadde n'amugamba naye ka pressure wandikasazeeko kubanga ndabanga oyogerera waggulu nnyo omuntu gw'oyagala bajjemu olubuto basuule lwaki ononoza oyagala otegeera ebimukwatako n'agamba nedda mukadde embeera biki eyanjogeza byo byonna naye nze omwana wange mwagala biki nayogera bingi
n'amala omukadde n'amuggyako n'ankubira ssimu n'emukwata olwamukwata n'aŋŋamba Safina njagala ategera ani yasasudde biiru ya ddwaliro naye nga kyamazima ddala Katonda w'abanaku teyeebaka Katonda teyeebaka nze bwe nali nga ndi lubuto lwange mu ssaala ennyingi ze nasabanga nagamba Mukama luno olubuto lwe ndina omwana gwe ndina wange naawe era buli embeera yonna gye ngenda kuyitamu ngenda giyitamu nze naawe nga nzikiriza mu Katonda ne ŋŋamba omwana ono Mukama nkusaba ndeme okujja okuzaalira mu ddwaliro nje muzaalire ewaka gwagenda okubeera dokita wange gwagenda okubeera midwife gwagenda kubeera byonna ku bulamu bwange era essala gye nasaba yatuukirira kubanga twasula bulungi n'omukadde ewaka n'akeera ku makya n'agenda mu nnimiro n'andekayo ewaka nga nange nina okufuluma naabe we nali nga nzuukuka nsooka nefumbira ono omuwala ono w'omwaka gumu oyo yali omuto gumu n'ekitundu awo nga gyeyongerako ng'amufumbira nemutetenkanyira akaseera yali agenda myaka 2 nemufumbira nemutetenkanyira nendekawo byenfumbye nemuwaako oli omukulu yaba agenze ku ssomero Favor nenkola ki nemugamba genda mu nnimiro wajjaya nemugamba kirira n'agenda ng'amulaba kubanga omukadde yali alimawo kumpi n'ewaka nze nemala nengenda kwetetenkanya ng'omuntu embeera yakuyiiya ku buli mulimo bwenkolaawo kati natandika ka mobile money nkolera abantu omuntu yali yeekozesa kati nga nange mbadisa weefunyeeyo meka bwetyo kati kola olunaku bwe namala okufumbira omwana oyo emmere neemuwa ku makya nentise n'amazzi ngende naabe ku ssaawa nga 3 nempulira olubuto nga lukyuka mulundi ogwo gwomo nengamba kiki ekigenda mu maaso nensena amazzi ngende naabe nensitula amazzi nentwala ate nendaba ate nelukyuka olala nenkomawo nentuula mu ntebe nensirika kati awo omukadde ssaawa 3 zigenda munya n'akomawo n'aŋŋamba leero ŋŋambye omwana engeri bwebiriwo ebintu by'okubba abaana tebabeera nga babbye omwana nga simulaba mu nnimiro naye mugamba nedda wendi n'aŋŋamba buzibu ki naye mugamba naye seewuliramu bulungi badde ngenda naaba nempulira mu lubuto nga mukyuka n'aŋŋamba oba tugende mu ddwaliro naye mugamba sikugambye nti lunuma nkugambye lukyuseemu bukyusi omukadde ye n'addayo n'aŋŋamba kasita wooli omwana wuyo n'eŋŋamba wendi n'agenda ssaawa 4:30 mu lubuto ne lunnuma nendaba nga amazzi gakola ki gavaayo kati gafulumako just matono we gati nensesema nengamba ate omukadde mweganye n'agenda ate essimu y'omukadde nzaagirina eyange nzaagirina nembeerawo mu nnyumba naye omutima ne gujjamu nze ne gugamba nagamba Katonda yalina okubeera mu nsonga zange kitegeeza sina bingi bye neetaaga Katonda wabeera nange buli kimu kigenda kuntambulira bulungi kati nentambula mu mulyango mwe nali nenva nengera nembeera ku dinisa ku sayidi y'edinisa wentine nesigama kati nendaba kasisita kange akalala kawala kakoja kange nga kakomawo nemuyita nemugamba lamula n'aŋŋamba wangi baaba nemugamba ate okumyewo ssaawa zino kiki n'aŋŋamba bamugobye fees nemugamba fees neŋŋamba yimirirawo mpitireko omukadde omugambe mama Favor akuyita kati we yagenda ayita omukadde n'aŋŋamba naye ndaba wuno alinnyirira ajja kirabika ekintu nga kigenda kubeerawo omuntu tabeera settled era omukadde era yagenda mu nnimiro era kyali settled kati omukadde we yali akomawo n'ayingira bw'ati n'asanga nga nsesemye naye ate nga omwana nga yafulumye dda ng'ali ku ttaka omutwe agukubye wansi agudde wansi ng'ali mu bigere omukadde n'adduka bannaye mutuyambe odolo anti ng'omanyi byabakadde nemugamba nedda gwe kankana jangu ofune engeri gy'osalamu omwana gundi ekirera omugjewo webityo webyali era omwana wange namuzaala bwomu mu nnyumba nga neekawala kange weekali webityo webyali kati oli yawolompoka ayagala ategeera omuntu eyasasudde ssente zaki ez'eddwaliro n'ayagala bw'atyo omukadde n'amunnyonnyola byonna ng'ebyo byabadde n'asindikawo emitwalo oba gyali 2.5 negigwa ku simu yange mbu bagende bagulira omwana bagende bagulira omwana oba ebizigo n'essaabuuni naye ate nze ako akaseera nazaala ssaawa 5 akawungezi ssaawa 11 nagenda wali mu nakisi nengera nengulira omwana wange ebintu kubanga ssente zaaliwo ntonotono sisita wange yazisindika nga asindika ebintu bye n'abeerayo ssente zeyaŋŋamba mbozi okwekuumisa z'eddwaliro oba gyali 7,000 naye ezo ssente ezaali ezaddwaliro 7,000 nga we nazaalira ewaka nze nagenda nenkolamu shopping waki w'omwana nga mbirina ebyo ebintu era ezo ssente 2,000 gye yansindikira n'ekitundu nze naziwa omukadde neŋŋamba muziggyeko mukolemu shopping w'ebintu by'ewaka eby'okukozesa weebityo ebyali
kati nga nzadde maze ennaku 2 ne bankubira esimu bya sponsor buli kimu kiwedde ngene nzigize foomu eza passport batandika okumprocessingira ku bintu byange nengenda nembijuza we nabijuza nenvayo nabatwalira ID yange ID y'omukadde ne ya muzeeyi nembitwala nembibawa ne bajuza foomu zezo sente zonna ez'okujuza foomu oli yajuza foomu nalaba bamuwa mitwalo 10 naye nga si sente zange nga bilu yani ya bosi wange gwe bafunira ali ewomani nga yateekamo buli kimu nga bagamba nze bagenda kunsala nga ngenza okutandika okukola buli ku mwezi bagenda kujjangako mitwalo 2 kuzange paka sente zaabwe ze bateekamu ezigenda okuggwerako kubanga byonna baabaloba byatwala kakadde passport bankolera sente zajuza foomu ate passport yange yali express sente zajuza foomu nategera mitwalo gyali 10 sente ze bagulira gundi passport okubeera ng'efuluma naye nga sente zagenda mu banka gyali mitwalo 15 gye nategeera naye ate ku lunaku lwennyini lwe bakolera passport okufuluma bawayo emitwalo gyali 25 nanyini nyenyini abeera mugundi omwo migration bazimuwa ezo sente era passport yange nagenda kusaba zaali 9 nenvayo nayo kusawa 11 naye si lunaku lwe nagenda okujuzira foomu enatwala ebintu byebajuziza foomu n'omusajja ajuza foomu ate lwe bakolera ebyo byonna we namuwa ebintu ebinkwatako ne bamuwa emitwalo 10 yalina okutambuza atwalire kyamaani w'ekitundu ekyo atwalire baani biki bwe bityo nze nembalekera nenvayo nenkomawo ewaka kati we nakomawo ewaka namala myezi weeks nga 2 weeks 2 ze namala ewaka ne bampita ne bangamba ngende medical nengenda medical ne bankolako buli kimu bwekityo ne basanga nga ndi okay ndi fine ne babiprocessinga ne bankuba akafaananyi ne babisindikira mukama wange naye nga mukama wange yali agamba agent yabasasula bino byonna byetubala sente za passport sente za kujuza foomu buli kimu kati nze bwe bibabeera nga bamaliziza okusindika sente basindise visa ne passport basindise visa ne ticket kati ku sente bwe bagenda okumusindikira sente zataddemu abagambe kati byo byonna agent yabikolako kati nenzirayo ewaka ne baddamu ne bampita nenzija nenjogera ne mukama wange nabeerako ne byangamba nga twogera ku simu ya agent era ebintu byange byatwalanga emyezi 2 nentambula nengenda e Oman mu kugenda e Oman ngenda kukola omwana amuleka wa myezi 2 ne weeks 2 omwana nemuleka wa myezi 2 ne weeks 2 nengenda kukola kubanga nali ndina amabanja nga gantudde mu nsingo nga wa banka anoonya abantu benewolako sente abamu bali awo babanja kale ebintu nga bizibu nengenda e Oman nengenda nenkola e Oman nakolayo emyezi gyali 6 mbala gye basasula naye nga awamu Oman namalayo emyezi 7 Omani we nali nkola wali walungi naye emirimu gyali mingi gyali miyitirivu omugongo gwanduma nnyo omugongo gwanduma nasangayo muwala munange gwe twakola naye omuna Uganda munange twali 2 naye nga omugongo gwanduma nnyo jukira nze yagenda nga nakazaala nakola nalwala nnyo naye nze omuntu abeera mulwadde naye nga nsaba nga nesiga Katonda wange era Mukama yabeera wamu nange nentuuka akaseera ne bansijanjalako naye nabanga biganye ne mbagamba bannaye sikyasobola kukola obulamu bugenda nga ntuusiza akaseera n'okuyimirira nga sikyasobola ng'omugongo gunnuma nga nkaaba Mukama wange ne mugamba njagala kuddayo ewaka nangamba naye nakuteekamu sente zange nnyingi naye ate akaseera ku sente zaabwe emitwalo 2 gye baali basala zaali ziweddeyo sente zaabwe ze banteekamu kubanga emyezi 6 gye bansasula ogw'omusanvu tebagunsasula kubanga gwe nalwaliramu ate saagukola gwonna fuulu subira if I'm not mistaken nakolako ikisinga 2 saazikola ne bangamba neggulire tiketi ky'omukisa omulungi ku sente ze baali bansasula nali ndina sente za myezi 2 era nenzibawa saazisindika kubanga nalaba obulamu bwange nga butandise okukyuka nenzibawa ne bangulira tiketi nenkomawo naye nga bangamba wandigumiikiriza wandi emirimu gibadde mingi kubanga ffena famire tuli wano abatabani bawasizaawo abawala abafumbirwa ne bubalema bakomawo n'abaana bali awo nga famire mulimu abantu 34 oteekako naffe abakozi 2 be bantu 36 Omani nagendanga maid era nakolanga maid okujjako saawa zino wendi wenkola Saudi Arabia wendi sikolanga maid kati webityo webyali ne bampakira nenkomawo naye kye nerabidde okubagamba nga ndi Oman
ono omusajja yakubira mukadde wange essimu ono Gaayi we yamukubira ssimu ng'amubuuza ayagala kwogera nange ng'agamba ssimu zange teziriiko teziyitamu omukadde n'amugamba Safina nga taliwo Safina yagenda n'amugamba ate omwana n'agamba omwana ali wano nange kati n'agezaako yanoonya kasisita kange muganda wange mwana wa kojja wange n'amusanga n'amugamba Safina oyogerako naye n'amugamba njogera naye okozesa namba ki n'amuwa namba ya mukama wange akaseera ako gye nali nkozesa nga nkubako ewaka ne twogera nabo bwetyo mbuza omwana wange ali atya baali tebanaba kufunira layini yeeri kati eyo enamba n'akuba ku namba ya bossi wange ow'omaani n'amugamba ye brother wange ayagala kwogera ne Safina bossi wange we yajja gye ndi n'angamba brother wo ankubidde ng'agamba ayagala kwogera naawe n'angamba kuliko ssente mukubire n'ampa essimu mukubire tuugire nalaba nga namba ya Gaayi neemukubira neemugamba gwe ssebo okubidde mukama wange ani yakuwadde enamba ye n'ekirala onjagaza kiki kyonjagaza n'atandika okuyomba n'agamba mukazi gw'oli mutemu nnyo omanyi ng'oli mutemu lwaki oleka omwana just ew'emyezi 2 n'omulekawo mbu mwagala nnyo ssente kati walabye nga ssente zikusingira omwana gw'olese n'amugamba naye musajja gwe weetereze kirabika olina ekikubulamu lwaki olina ekikubulamu gwe yayagala nzijemu olubuto ndusuule nange yaguma n'olubuto lwange n'enduzaala omwana wange mulese emikono mirungi omwana wange mukolera n'empereza ssente z'amata omanyi anywaki omanyi yeebaka atya omanyi bebisho ze bamusituliramu zaani okimanyi bulungi neŋŋamba tonzigyako obutemu bwo nemujjako n'addamu n'akuba saamukwata n'addamu n'akuba nga simukwata paka mukama wange we yangulira layini nenzira ku WhatsApp nembeera nga mbeera ku WhatsApp nga tubeera nga njogera n'abafamile era still yakozesa kasisita kange ako ke kamu ate namba ye omani gye nali nkozesa n'abeera ng'ajja nga yeetonda ng'abeeraawo neŋŋambako omuwala gwe ndi naye nemunyumiza story gye nayitamu n'angamba muddemu omusonyiwa ebintu byensi we bityo we bibeera ne tubeera nga twogera bwe tutyo nga twogera ne tubeerawo ne tuddamu kati bwe nalwala nga nzire Uganda era Gaayi oyo mwennyini eyampikinga ku airport n'antwala ewe era ye yanzijanjaba akaseera ako nga nzijanjabye n'atandika ne mugamba naye nze sigenda abeera wano ngenda kuprocessinga ebyokutambula kubanga still ekintu ekyantwala okukola sinaba akiggusa kubanga amabanja singa nvuddeyo nga nasasula amabanja g'abandi ne gagwa mbadde ngenda asetolinga naye nga we tanaba kusasula amabanja ne gagwa sigenda asetolinga Uganda nembeerawo n'angamba naye Safina oyagala ki mazima ddala ewantu wewabadde ogenda kufiira ate weoyagala okudda neŋŋamba eri yali omaani kirabika nnoonye ku nsi endala neŋŋamba ate n'ekirala gyali mirimu mingi ate sinto oba baali bampisa bubi baali batuyisa bulungi kubanga famire eri yali batuyisa bulungi naye nze nalwala bannaaye ng'omugongo gunkutula nga gunzita kati naye nakomawo nga nalwala nakooga nanzijanjaba naye oba nali nakamala weeks 2 n'atula mu ntebe n'angamba naye bannaye Safina nkubuulire akaseera ke najja okukima ku airport singa nakusanga bw'atyo bwe yaŋŋamba singa wali just nga girlfriend gwe nali njagala nga sikuzaalamu baana nandikugambye kankomewo n'engendera ddala neŋŋamba kale ssebo weebale neeyanzizza ebityo naye nze nasirika kati nentandika okuprocessinga ku byokujja e Saudi Arabia naye nga sinaba kuprocessinga ku byokujja e Saudi Arabia sayagala nzije nayagala ntetekanyire embeera e Uganda ne wabeerawo omukwano gwange omu nankubira simu nambuuza biyimiridde bitya kubanga ebyobulwadde bwange yabitegerako buli kimu nakimunyonyola twasisinkanira ku kyaki emu twali tuweereza ffenna ku kyaki eyo nga mbeerayo nga nkeera ku makyanyo n'ensaba isaala ku kyaki eyo eza online WhatsApp ne Bible study nali mbeerayo nenjigiriza Bible study kubanga platform yonna eyali amanyi okusomesa Bible study mu kaseera ka Bible study bapostinga ekigambo n'ojja n'onyonnyola abasoma Oluganda ne basoma abasoma Oluzungu ne basoma weebityo nga twemanyireyo ku kyaki n'angamba kati embeera ogenda gikwasaganya nte n'emugamba bunnaye simanyi kyakukola naye kasooke n'ejjanjaba entereere n'angamba wandikomyewo n'okola n'engamba naye mbadde saagala kudda mpulira omutima gwange tegwagala n'angamba nedda wandize nambuuza ebintu bya maid e Uganda obeera nga okujja bisobola okutwala ssente ngameka kubanga olina passport n'ebisigadde obirina nemugamba munnaye ensonga za maid nsuubira nze sigenda kukomawo nga maid wembeera nga nkomawo sikomawo nga maid ebyo byokukola emirimu nkutuke nkole kino gwe buli kimu kikutudde mu nsingo neŋŋamba sisobola
Nangamba kale nasindikira emitwalo 40 nangamba tetenkanyira okwo. No, yansindikira emitwalo gyali 3 yengo omuntu yansindikira 3 ne muno omulala nasindikira 10 awamu gyatuka emitwalo 40 abantu babiri ze bansindikira ntetekanyireko embeera. Era ezo sente ze twatandikirako ze zatutambuza bino osasula bifoomu biki naye nga nze gwameyidi nagenda nga kuzikampani nga gwosaagala. Kubange kinaliko eomani nakitegeera twali tukola nnyo twali tuzukuka ssaawa 10 ez'okumakya ate nga twebaka ssaawa 6 ate we yabayi ssaawa 6 ezo sigenda kuva wansi nti ntuuke naabe ninye obuliri neebake nga nina okusooka okubeerako ku kyaki nsabeko okusooka nsinzeeko ndyoke neebake awo ssaawa emu egendereko awo okitegeera kubanga ku mawanga obeera nga tomanyi Katonda nga tolina Katonda tosobola kumalako ezino ensi ze tutambuliramu tuliwo ku lwa Katonda yekka yatubeererawo. Kati ne mugamba nsubira embeera ya maidi sigiddamu era Mukama n'anyamba nankwatirako oyo gayi mwenyini namprocesingira ku mulimo gwe najja okukola ezo sente ne tukozesanga transport zino bifoomu bikibwe bityo ne tubeerawo kampani emu gye twafuna eyandeeta ne babeerako ne sente ze bamusaba n'asasula gayi yazisasulanga zonna eza process yonna yazisasula okugenda nga training okusoma entinda era transport buli lunaku yali ampa mutwalo gumu 12 transport atwala nankomyawo ate we yabba yampa sente ate n'amala ne tugenda naye ng'agamba nti mwe abaana bawala osobola okugenda n'osanga ekisajja ekigaaga ne kikwegomba ne kikuteekamu ebisente ne kikuwa otwala kale oli omuvubuka alina ebbuba ate simanyi kale kangambe omusajja mwenzi alowooza nti byakola kuyendeguza ku bantu n'abalala bye bakola bwe bityo ebyali. Kati oyo muvubuka nga buli wengenda training wakiri asooka natugenda naye n'alabanga nyingidde mu gate n'enyingira we tugenda okolera training n'afuluma naye n'agenda ku mulimu gwe gwagenda okola naye nga jjukira nze wensomera walala naye wagenda kukola walala naye ng'ezo sente zonna azoonoona bw'atyo. Wakiwulidde nga yembeera nze gye ntambulamu paka omwezi mulamba gwe namala ku training nga yembeera gye ntambulamu akawungeezi ko twavangayo n'abaana ne ntuukaawo ne ninnya taxi meka nali ninnya taxi 3 okutuuka we nali nsula weebityo. Kati process eno ey'okujja ebweru e Saudi Arabia we twali tubitandika bagamba mu mwezi gumu tutambula nga tumaze training waitawo just 1 month tutambule naye yatwala like 5 to 6 months nga tetutambula oba waliwo ebitagenda bulungi mu kaseera ku company era ne bagamba waliwo shift yaliwo bali bagikola batya ne babeerawo bye bagamba ng'omanyi by'amakampani tugumiikiriza. Kati omusajja ono mu company bali batuwanja 5,000 egyo 5,000 gyali ku simu nze nazitegera sente zo yali aziteeka ku simu ng'agamba kassa visa efuluma ezo sente ngenda akola ki ngenda zisasula naye webeera nga tefulumye sibawa balance naye bampita jangu osayininge contract nga ngenda mala leeta sente za kino ng'azibwayo 8,000 obutonotono bababuza ku kampani ng'abuwaayo ne tubeerawo. Omwezi ogwokusatu bwe bagamba okutambula tetwatambula, ogwokuna ne tutatambula, ogwokutaano tetutambudde, ogw'omukaaga tetutambudde. Ono kirabika appetite neekola ki neegwayo. Kati mu gw'omukaaga ogwo ne bagamba visa zafuluma mu gwokutaano nga gugwako. Visa we yafuluma omusajja n'ategeera nti visa efulumye ate omusajja teyakyuka gayi n'akyuka n'angamba n'abaddeko n'emikwano gyange ne gigamba ng'omwenyini nyini okkiriziza omukazi agende akole n'agamba baasi okiguddeko omukazi wagenda ebweru n'akola tagenda afugika togenda amusobola. Gayi n'anenfuulira n'angamba ngenda kuwa sente ogende ewamu ogende ogyeyo abaana obaleete tubeere wano era ngenda kukolera business ne mugamba business ki gy'ogenda okunkolera w'otunuulira bulungi business ki gy'ogenda okunkolera asasula amabanja eloni banka gy'emanja ate nga naawe olina amabanja ssaawa zino tosobola kugenda waamwe bwentyo weemugamba n'angamba wakiri nze ngenda kubeerawo nsasule amabanja go gaagwe nze agange newegaberera tekirina buzibu nze ndi musajja nsobola okweyiiya wakiri ku babiri ntegeera nti we bajja ne bakwata nze gwe osigala n'olabirira abaana ne mugamba awo byonna by'oyogera kafu singa sente zonna ziwateekamu okumprocesingira ebintu by'okugenda ebweru wangamba ezo sente kankuba okole bizinesi nandisigadde nekola naye tosobola ateekamu ebintu sente nyingi ate omala ongambe nti nsigale
tubisazeemu ne ngamba sobola abisazaamu ne ngamba sitaana akulimu akukute tagenda kuteekamu nange nze sibiriimu. N'angamba kale obeera ng'ogenda nga gwe nze sikukkiriziza ate nga jjukira ebintu byange buli kimu ye next obukiini gwe nateekako buli kimu kubanga twali tutambula ffenna tugenda ffenna buli kimu oli eyo ku training center olaba bakuletera myatibedi aweerezeeza naye nga ebintu kale omuntu asasanya sente atalina mbalirira gwe njogerako. Kati we byaliwo ebityo nendaba embeera ng'egaanye nalowooza kirabika byakusaaga n'ajja ng'ayagala simu yange n'angamba emuwa essimu ne mugamba tenkuwa essimu yange gy'omanyi bulungi nti gye ndina okutambulirako gye ndina okukozesa ate eyiyo n'angamba eyiye yafudde ne mugamba olimba wandiba wasseeyo ng'oyagala okwata eyange mbule connection yonna ekwatagana n'ebyokugenda ebweru. N'angamba kale n'afuluma ssaawa zaali 12 yakomawo n'essimu oba ya mitwalo 57 mu meka eyo zino fingerprint z'okozesa ebikumu banaye nawulira omutima kikamunguze simu saagikwatako wabula nakwata receipt gye yagulirako simu n'esoma bulungi 20 cent nawulira kamunguluze n'engamba baasi kaweddemu. Natuula mu ntebe nakaaba amaziga nakaaba nnyo n'empulira obuyinike n'empulira obubalagaze n'empulira obulumi n'engamba mazima ddala sani ng'oli mulimba. Olwo olunaku naliwo enkera ne mugamba sebo pa transport ngende ewaka nsuubira wano sikyalinawo kye neetaaga sikyalinawo kye njagala. Omusajja yanziramu n'angamba nakugambye nga nkakasa ate kino nkikoze nga njagala nkukakasa naye Katonda oyo atali anguze eyo ssente ze yakwata n'agulamu eyo essimu ze yali agenda okusasula kampuni mbere nga ntambula kubanga biza yali efulumye nga batugamba tiketi efuluma nga buli omu ali ku zero balance naye nga nze bamanjayo emitwalo 5 n'engamba kaweddemu. Kati omusajja oyo essimu eyo gye yagula yali nayo naye nga emaze okujja Saudi nga mukama nzigulidde enzigi zange nga nzize nawulira nti yagwa negwa nebula aya baasi. Kati ebyo ebintu byagaanira ddala nengenda ewaka. We nagenda ewaka yampa transport nenzira ewaffe mu kyalo nali ndi waka maze ennaku nga 3 mukwano gwange nansindikira message n'angamba Safina ebintu bye biyimiridde bitya ne mugamba munaye ate nakugamba ki visa ya fuluma naye balance aleese obuzibu omusajja yagaana. Oyo mukwano gwange n'angamba Safina oli mukkiriza Safina oli musabi Safina oli muweereza buli kimu okimanyi saba weesige Katonda ne mugamba era Katonda kati gwe ntunuulidde kubanga we natuuke waka ne mugamba byonna we natuuke waka omukadde ne mugamba byonna omukadde yangamba naye lwaki teyakugambirawo wakiri ne tutetenkanya ng'abantu kati ssaawa zino nze sirina kyendi nanga mukadde yayogera jjukira omwana wammwe nze abadde wano naye bano abakulu ababiri ekiwala n'ekirenzi nali naba wakojja wange nga bali outside za Vonda ze baabatwala nga kojja wange yasengera ali eyo nga gye baabatwala. N'angamba kati ne mugamba naye n'abaana bange abali eyo ngenda abajjayo mbakomyewo enno ewaka era nagenda ne mbajjayo abaana bali wa kojja ne mbatwala ow'omukadde kubanga still naye gaayo ono ate teyakomawo waliwo ssente ezayita mu ngalo ze n'akubako enjawulo ku ssente z'abaana abali Evonda ate nga abaana be n'akubako enjawulo kojja n'abiteegera kojja yawooli levo bannaye yamuwa levo omuvubuka n'asindikira audios oli yamuwa levo. Namugamba oba bakuwadde levo toddamu kigambo kyonna kubanga gwe musobya kubanga kyokoze tekiriyo omuntu alina amagezi tasobola kukola ekintu ng'ekyo naye yasirika teyamunyega kigambo kyonna. Awo abaana nengenda ne mbajjayo ne mbatwala ow'omukadde wo bityo ne tubeerawo. Kati oyo omukwano gwange n'angamba emutunde waliyo okusaba n'okusiiba kwa ennaku 10 era omwezi gwali gwa 6 n'angamba wandigenzeko n'obeera mukusaba n'okusiiba mukama yandikugulira enzigi kampani n'ekkiriza ne mukola agreement n'ogenda n'okola n'omala n'obasasula ssente. Nengamba ate ne transport ate nzijja ewaka ate okugenda mutundwe bannaaye singa nabitegedde nga ndi Kampala nandigendedde awo. Nampeereza ssente ezo gyali mitwalo 5 mu 12 n'angamba komawo ogende ku kyaki era nalinnyirawo navaayo waka nga nsiibye naye nga sinaba kuva waka nga ngenda ku kyaki abaana abo ne balwala ekiwala n'ekirenzi kino ekito ne balwala bona nafukamira n'ensaba n'engamba mukama abo abaana gwe wabampa era abo abaana mbateeka mu mikono gyo
nsaba onkulembere nga wengenda magenda gange onkulembere amagenda n'amadda n'enfuluma n'engenda. We nagenda natuuka mu bus park, yali mu taxi park, natuuka ku ssaawa zaali 9 zigenda mu 10. Zaali 9 oba kitundu. Kati we natuuka nasula mu taxi paka ku ssaawa 11 kitundu. We nafuluma neninya motoka z'emutundwe nengenda ku kyaki. Awo nentambuza obulamu bwange obw'oku kyaki, ku kyaki namalayo ennaku 10. Naye Katonda awulira okusaba n'ayanukula. Mukama yali wamu nange. Kampani yankubira esimu ng'amaze ku kyaki ennaku 5. Ne bangamba, Safina oli ku bantu abagenda okusooka ogenda okutambula. Jangu okole pre-departure medical naye jangu ne balance. Nabagamba nze ssente sizirina, bwe bibeera nga birimu eby'essente kirabika ebyange biganye. Nenzijjako ssimu. Nenzijjako nebeera off ddala nembeera mu kubeerawo kwa Mukama. Nenzizaako ssimu ne baddamu ne bankubira. Kati we bankubira ne gayi naye we yankubira, nankubira simu n'angamba gwe Safina oliwa? Ne mugamba waliwo wendi. Bulira woli. Ne mugamba ndi ku kyaki. N'angamba oli ku kyaki ya wanzije. Ne mugamba wendi tosobola tegeerawo naye nga saagala ajje wendi. Kale nga saagala nsemberere. N'angamba nakubye wamu esimu ne bangamba abaana balwadde. Bana babiri balwadde. Nagambye omukadde wakugamba otwale abaana mu ddwaliro okusindikira ssente ezijajaba abaana. Ne mugamba obadde tosobola gamba mukadde ntwala abaana mu ddwaliro okusindikira ssente. Nagamba sobola kusindikira mukadde kubanga abaana nazaala nawe, genda otwale abaana mu ddwaliro. Va mu bwenzi bw'olimu oweekukumye ogenda otwala abaana mu ddwaliro. Ne mugamba kale ssebo kambeere mu bwenzi. Ne mujjako essimu yange nengiswitchinga nebeera off. Akaseera ako kennyini ke nalimu nze nagenda mu maaso n'okusaba. Nasaba kubanga ku kyaki twasingalirayo n'abawala mikwano gyange nga tubeera nabo ne tusaba ne tubeera ffenna. Kati Mukama n'anyamba era ne baddamu ne bankubira ssimu aba kampani ne bangamba jangu okole agreement. Egroup esooka twakukubidde essimu nga twagala ogenderemu eyo group esooka naye essimu yo yabadde teriko. Kati ogenda ne group ey'okubiri kubanga group esooka egenda Lwakutaano, group ey'okubiri mugenda Lwamukaaga. Ngamba Katonda wange. Nenvaayo ku kyaki nengenda nenkola pre-departure medical nenkomawo. Era ezo ennaku 10 nazimalayo ku kyaki ne ziggwayo. Kati ate ewaka saddayo, navaawo wennyini nenzija e Saudi Arabia wendi. Naye nga byonna Mukama yabikola. Kati omuvubuka namutekisingira message ne mugamba ndi fixed njagala ompeeyo ku ssente ntonotono. Nambuza ssente meka ne mugamba njagaddeko emitwalo nga 5. Ate nali just ng'omuntu nga ndabye banampo batampe yamanyi. N'angamba oli fixed ne mugamba ye. N'angamba genda ku mobile money weye namba yange oinitiatingeko emitwalo 5 gy'oyagala. Nengenda kubanga ye essimu ye banka ye sente zaziteeka ku simu. Nengenda neinitiatingako emitwalo 5 n'ateekamu pini ne bazimpa. Nsuubira we nakoma okumuwuliriza paka we nava ewaka nenzija e Saudi Arabia. Kati nga ntuuse e Saudi Arabia nembeerayo ewiki esooka. Ey'okubiri nalaba omuntu asindikira omutwalo ogwa airtime ku simu yange kubanga omuntu wobeera mu nsi zino ze tulimu omuntu n'akusindikira airtime ku simu ko ng'ali e Uganda asobola okugula minatisi za 10 n'akukubira. Naye kati buli woyogera n'omuntu ali e Uganda basala 4 ku simu gwe bakubidde no receiving eno buli unit bakusala 4. Kati nankubira netwogera nga twogera bulungi neyetonda byonna bye yakola biki webityo netubeera nga twogera nga tekirina buzibu. Ate nekira nengamba naye ate sijja muyisa bubi kubanga yanteekeramu obusente bw'okubeera nga azija. Netubeera nga twogera newakubadde nga balance yote yamusasula kubanga yali alinyemu ebintu byange ekigere nga tayagala ntambule. Sitaani yali amwetoolodde naye nebaza Katonda eyangunzigulira enzigi nesobola okutambula. Era nebaza bwebazi Katonda kubanga ndi bulungi, sina buzibu, sina taabu, ankumye bulungi. Era ku mirimu wenkola ndina emirembe, ndina essanyu, ndina eddembe lyange. Ate nebaza Katonda n'abaana bange bali bulungi. Lwaki eno story njagadde okusharingako na bampuliriza abooluganda wonna woli togwa mu maanyi
togwa musubi Katonda asigala afuga nze omwana gwe naleka ow'emyezi 2 ne weeks 2 n'engende omaani sawa zino ali myaka 3 kitundu anyirira bitya alabika bulungi era omwana wange teyaddamu mbukulwalira bakunzimba biki omwana wange nga wali omusanze omukadde yamukuma bulungi ngolooza yayonka era yali ku nnyina naye nga abaana bange bali bulungi ekyo nkyebaliza Katonda kubanga ye Katonda w'abanaku ate ye Katonda awulira okusaba n'ayanukula nebaza Mukama Katonda amabanja ge nalina agaali gantudde mu mamiro agajja lw'omuntu gwe nali naye gwe nali manyi nti munnaaye okiwulidde nebaza Katonda nti gonna nagasasula ne gagwayo ekyo nkyebaliza Katonda nebaza Katonda nti waliwo steps ahead zampaddeko mu bulamu bwange ng'omuntu nti bwembeerawo sisobola kubeera dependent nnyo ku muntu nti njagenda negayirire gundi because nsobola kusomesa abaana bange bonna abasatu bali ku ssomero agenda okweza emyaka 8 ali ku ssomero ow'emyaka 5 ali ku ssomero ow'emyaka 3 kitundu ali ku ssomero ekyo kibebi kye bangamba nzijemu olubuto wali atali bulungi ate mbagala abaana bange I love them so much naye tekuliko 10 kya taata wawe tekuliko akatano ate saagala amanya kubanga abaana bange bakika kya nvuma bakika kya bwa Katonda era kitaawe sawa zino gwemanyiye Mukama Katonda nanyini ggulu n'ensi yabafaako ne tubeerawo nga twogera nga bwatyo bwankubira amasimu bwatyo we natandika okukola ne tubeera nga twogera bulungi wensindika ssente Uganda basasulireko loonyi n'ebisigadde bwe bityo naye ng'omuntu bambi ajja n'akusabayo saali mubi kino nkyogera nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange saali mubi bwe yali ajja muwayo emitwalo 10 muwayo emitwalo 15 nga wonoowo omuntu akasente nga si mu bubi ate nga muwanga asinzira ku kiri newakubadde abaana tabalabirira tabafaako naye nga yayanteekamu akasente akajja wano nga nze kyempulira mu bulamu bwange nze ndi mulokole nzikiriza mu Katonda kubanga Katonda ye mubeezi waffe okusinga ebirala byonna kati nga twogera nga nkubira zi video call andaga mu nyumba n'angamba eri ennyumba gye wandekamu nashenguka nenzira wano wendi bikiwe nga twogera bulungi ate twali tukozesa ne account emu ku Facebook nze naye nga twogera bulungi nga twogera nga tetulina buzibu naye nemufunako ekirooto nga ndaba ngenze waali naye musanze n'omukyala n'omusajja omulala nga balinga abali mu nsonga nga abatalina obutakkaanya ekyo ekirooto nenyingirawo kyali kirooto we nayingirawo nembuuza omusajja nembuuza gayi nemugamba atono gotudde naye yaani gayi yantunuulira teyanyega nembuuza omukyala nemugamba ono gotudde naye yaani omukyala n'angamba bbaawe nemugamba bbaawe okuva ddi n'angamba okuva yamuwasa nemugamba mubuuza omugamba oyo omuwala yaani mu bulamu bwo omukyala oyo yali mukazi mukulu muddugavu munene neemu bw'ati n'afuluma navaawo we twali mu nyumba mwe nabasanga n'omwami yali abawozesa omusango naye n'afuluma nange nenfuluma nendeka mugayigayi naye n'afuluma nangoberera nemala nemugamba naye musajja gwe kyali kirooto obwenzi oli bukomaaddi mazima ddala n'oyengerera mu bwenzi tomanyi baana bozadde balya batya banywa batya obwenzi oli buvaamu ddi gwe musajja gwe nentambula nengenda we nali ntambula nga ngenda nesanga omukyalo oyo mwenyini avudde mu nyumba nga waliwo watudde n'emikwano gye bali bantu nga bana nempitawo kati n'alaga banne n'agamba mulabaako akaana akawala nkalabanga kaana kato naye omanyi ogamba mbo bba wange yakazaalamu abaana nentunula bwe nti nemugamba naye nnyabo bbawo yaani omuntu gw'oliko nga mukyamu nze ndabanga walampa tipa zaki z'amagye oba loole ez'amagye kati oyo omukyala banne be yali nabo ne kuvaako omu n'angoberera n'abeerako byambuuza kyali kirooto kati bwe yabeerako byambuuza ne mbimunnyonnyola we namunnyonnyola ne mugamba tupurufu jangu tugende ngende ekulaga ebifaananyi kati we twagenda n'oyo omuwala mulage ebifaananyi we nasisimukira ekyo ekirooto we nazuukuka pu ne kubira nezizaako essimu yange we naazaako nasanga omuvubuka ankubidde missed call zaaliko nga 6 yali ankubira nnyo ku makya nnyo ku ssaawa 11 n'akawungeeza ekiro eyo
nemusindikira message tatera nnyo okukozesa audios nemusindikira message nemugamba naye nakufunyeko ekirooto tekyabadde kirungi naye musajja gwe oliko maadi mu bwenzi nakukyabadde bwe kiti ne bwe kiti nawuliriza ekirooto naneegaana we yaneegaana nasirika kumbe bye nalaba mu kirooto bituufu byennyini nga tekiriimu kya bulimba wadde n'omulundi n'ogumu kati nga mufunyeko ekyo ekirooto jjukira twali tukozesa akawunti yemu ku Facebook nagenda okugenda ku Facebook ye nensanga nga akyusiza pini buli kimu ajjukira ye yalina enamba yeyo Facebook gye twali tukozesa nengamba ono okukyusa yandiba waliwo ekitali kituufu nenzigulawo akawunti endala mu mannya ge gennyini nenteekayo ekifaananyi kye nekibeerayo kati akaseera ako essimu ye eya WhatsApp yamugwako kati essimu ng'emuguddeko era nasindikira airtime ku ssimu yange ya MTN nankubira nangamba essimu yagudde kati sikyalina ssimu nga wabeera nga ayagala kwogera nange ankubira bukubira essimu netwogera bwe tutyo kati ekyo akabangako twakatambuza like emyezi 3 nga nkubira just essimu direct nemugamba naye sente zino zosindikira mutwalo emitwalo 2 sente zino lwaki tozibalirira mmalako omwezi nga tonkubira ezo sente ozikunganya ogule essimu nagamba tekisoboka sobola kubeerawo nga sikuwuliza ntegedde okola otya oba oli otya obulamu butya nengamba kale kati we nafuna omusaala nengamba nembalamu sente zakozesa nemugamba ezo sente zokozesa nnyingi ku musaala gwange nemusindikira emitwalo 25 nemugamba yongerezaako ogule essimu kubanga ebintu by'okusindikira airtime buli lunaku wa mutwalo gumu kitundu sente ezo nnyingi beerako nembalirira ng'omuntu atalina mbaliro oli kuladdi mazima ddala ku sente zoyonoonera ku ssimu singa ogamba kansevinge sasulako looni tandika okusasulako looni nze yange ensasula nemugamba mukama waali kuyamba nensasula eyange nemala nentegeera ezizo zituuse wanyinza okukwatirako bwentyo bwe namugamba nangamba ebintu bya looni sooka obirekeyo looni ndigirowoozaako nga amaze okugula ploti nga amaze okuzimba mbeere bulungi nga ndi settled wentudde ndyoke ndowooze ku by'okusasula looni nemugamba naye omanyi nga looni yeekubisa nagamba abantu abaneeyimirira bakati bakwatako akawunti yange tebasobola gyongerayo sente nengamba kale ssebo singa omanye ebiri ku akawunti yange looni gyensasula wandikitegedde bulungi basi netubeera nga twogera kati we namuweereza ezo sente n'agula simu ya WhatsApp era n'adda ku WhatsApp nga takyansindikira airtime w'okunkubira every time like that netubeera nga twogera kati eno akawunti gye n'agulawo ku Facebook ne wabeerako omukyala ku lockdown awo mu lockdown mu COVID n'asindika message nalaba atayipinga nga asindika message ng'ayita erinnya lya Gaayi ng'amugamba mukyalawo Irene Nabwami olubuto lumuyisa lutya okiwulidde mu message nengamba waliwo ekitali kituufu nengamba ono omuwala kamwekwate ekirooto kye nafuna ne kitandika okujja mulyo foomu nemusindikira message nemugamba omuntu gw'oyogerako mukyala we yaani ate nsubira omukyala we omuvubuka tali Uganda kati obuuza ku by'embuto embuto yafuna dde omuwala leka ambuze enamba y'essimu kumbe yali mukwano gw'oli omukazi gw'abadde abuuza Irene oba ye Nabwami bikoze bitya nambuze enamba yange y'essimu nengimuwa nansindikira message ne tudda ku WhatsApp nampa story yonna nga weeri buli kimu nakinnyonnyola nensindikira Gaayi message nemugamba so and so omumanyi ngaani Irene yaani ku side yo njagala onyumize bulungi Irene yaani bannaye omuvubuka yataama omuvubuka yatabuka nangamba naye gwe Safina va ku malaya z'e Kampala ate yo malaya y'e Kampala wagitegeereddewa nga omanyi malaya z'e Kampala bannaye zesiba ku bantu oba kati zakulumbye zitya bino ate wabitegeedde otya omuvubuka yayomba nangamba ezo malaya z'e Kampala sizimanyi biki nensitula audio zino zoono omuvubuka zangambiddeko malaya z'e Kampala nensindikira oli omuwala gwe nali njogera naye omuwala n'alyoka ampa information yonna nampa n'enamba y'oyo omukazi mwennyini nampa buli kimu nangamba wanakasongola nambuulira buli kimu ekifa ku muwala buli kimu kati ono omuwala
Namala n'agamba oli omukyala n'agamba omanyi ng'oyo muvubuka gw'oliko gwesoma nti omusajja wo wagenda oba wanabika kandi oba bikoze bitya n'osaba mukama n'akuwa omusajja bikiwe bityo n'agamba omukazi mukulu muvubuka muto biri awo n'anyumiza buli kimu nga weekiri n'engamba naye mukama Katonda mu mutima n'engamba naye omuvubuka oba gaayi aliko maadi okulinyira abakazi abakulu lwaki tategeera waakoma n'agamba era omukazi oba yasitula ssente mbo naawe omuvubuka n'amugamba bagende ewaawe okweyanjula naye omukazi yali alina omwana we omu myaka 14 gwe yazaala alina omwana we omu omuwala omu bw'ati yazaala omwana yali mwana mu myaka 14 oyo omukazi mwenyini Irene byonna information bagimpa n'ebifaananyi by'omukyala ne babimpa ebifaananyi by'omwana ne babimpa by'omwana w'omukyala awo ng'ali lubuto nga bagamba lubuto lw'ono omusajja kati we bafuna misunderstanding nga bategedde nti ono mukwano gw'ono omukyala information yonna agimpadde ono gayi n'agenda mu inbox y'oli omukyala n'amugamba oyo omuntu gw'oliko mukyamu mu blocking ebintu biyinza obutagenda bulungi mu blocking munnaye nkwegayiridde saagala ategeere ebifo eno n'agamba banaye ebintu obisajjusiza nga bwabitegedde ebintu byononese kati sikyalina kyakuuza oli n'agamba nti kati bino byonna ebikuviiriddemu obulimba bwo bwe buleese obuzibu awo we nakoma omuvubuka oba gaayi nemwesonyiwa naye mu kumwesonyiwa ne balumba ate oli eyampa information yonna ate naye omukumpa information yajja nga tamanyi nti aligiwanzi yali ategera agiwa gaayi kati awe twebuuza enamba z'essimu nemubuulira amanya gange yaani nemweyanjulira nemugamba gaayi yaani buli kimu ekyaviiraku okumugobya ewaawo okuva ewaawo okujja mu Kampala mwali byonna byakola buli kimu netwogera n'agamba wamaki oba olaba omuwala yamugamba amutwaleko ewaawe n'agaana okumutwala kumbe biriwo ebityo n'engamba aya akuma alimutwala kiro kubanga ewaawe agenda kiro kya lumu na lumu agenda kiro kubanga newaffe nawulira omukadde ng'agamba mbu abeera nga ayagala agenda kulaba abaana abakonko n'omukadde ssaawa 10 ng'obudde bukya alabeko abaana abayoko byatuute amala agende bw'ato kubanga bamunoonya ku kyalo kyewaffe bamunoonya banka zikyamunoonya abamuyimira bakyamunoonya nga yembeera gyatambuliramu nensirika awo wenagamba kaneesonyiwe bino ebintu byansi kankolera abaana bange mbeerewo sina kye ngenda amubuuza ate sina kye mwagaza nenkubira omukadde essimu nemugamba gundi oba omwana alwadde oba kyekituuse ku mwana temumubuuza mubuuze nze kirungi nebaza mukama nkola nsobola okuyimirizaawo famire yange nsobola okuyimirizaawo abaana bange nsuubira webityo webyali era webityo webyatambula kati gaayi we yategeera nti bisajjuse nenkuba ewaffe essimu nengamba ankwange nemugamba ngenda kusindikira ssente ogenda otayirira abaana abalenzi ne babatayirira maama nnyabo omuvubuka we yategeera nti batayiridde abaana yajja n'awandula omuliro n'avuuma n'asesebula n'ayogera bingi n'atandika okunkubira ebifaananyi nga balina omukazi ng'omukazi ampeereza ku ssimu ye nga naye omuvubuka ansindikira ku ssimu ye gaayi bansindikira ebifaananyi naye ebyo ebifaananyi bambi nze nabidiriitinga nga kubanga ebimu bansindikira nga bali bwerere nga beebase ebimu ne bansindikira nga beekubya nga benywegera emimwa nga babinkubira nga babinsindikira kirabika ye byonna byakola yalowooza nti mwanteeka ku tension ne ku pressure nyiza okugamba nti ekyeyo kinnemye ndi depressed pressure zinkuba enzire Uganda naye namulaga nti maama nzawe wamanyira eri embeera gye nali ntambulirawo nabuukawo dda ssaawa zino nze sikyalina stress z'abasajja era sibeerawo nengamba nti ngenda kwagala musajja mumalireko ebirowoozo sikyayagala right now I focus okukolerera abaana bange I plan for them by the way I just thank God nze nkolerera abaana kubanga if I'm not mistaken it's now 2 years tumaze emyaka 2 tamanya abaana bambala ki tamanya abaana banywa ki tamanya abaana beebaka batya tamanye basoma batya naye nga nze abaana bange bali 3 etaamu emu wembala school fees ne requirements zonna zimalako akakadde kamu n'ekitundu zatasobola kuba providing n'abasasulira tasobola she can't
he can't. Tasobola naye atenze nsobola okuzibasasulira, asobola okubabeezaawo. Kati ekyo kimpa focus nti nkole nnyo nsobola okuyimirizaawo abaana bange kubanga first born wange is 8 years now, second born ali mu 5 years agenda mu 6 years in December aweza 6 years this year, third born ali mu 3 years agenda. Katawo I have to work hard for them. Ndina okuba planningira kubanga okusinziira ebbanga ye nabala n'oyo guy sinna kyemwagaza wabula byonna bye yakola wansi w'enjuba buli kimu kirina akaseera kaakyo alikisasulira. Kyenzikiriza alisasulira buli everything that time of kama will reach buli kimu alikirozaako. Naye omukazi yanvuma n'agamba abawala abali ebweru bamukomba bokisi namugamba gwe nnyabo wali olowooza wagenda bweru wamuleka Uganda kubanga gwe wali omukazi akomayo gwe basobola okwagala gwe bakuumira nti ogenze kukola omusajja abeere waakuumirire gwe. Omanyi nti waliwo abeetega abasajja bw'atyo bwe yaŋŋamba. Okimanyi bulungi nti waliwo abeetega abasajja ne mugamba nnyabo weetega ennyo naye toweejusanga. Nsuubira sono gw'otandikiddeko singa yali gwe wasookerako wandyeteze bulungi naye eyakuzaalamu n'akulekera omwana w'emyaka 14 gw'obadde naye ebbanga eryo lyonna nsuubira negenze naye olinnye ki loole y'amagye. Bwentyo we namugamba n'ayogera bingi n'avuma n'akola buli kimu n'eŋŋamba munnaaye nze sobola kuvuma lwaki sikyalina budde buvuma muntu kubanga wenzira okuvuma omuntu ebyo byonna bitonde bya Katonda sina budde buvuma wabula kati budde bwo bukozese bulungi naye tonvuma ate tompalampa. Webito we byali nembeerawo era ndi bulungi nebaza Mukama Katonda ku lwekyo. Lwaki insurance story yange eri abalala bampulirize. Omuntu yenna aliyeyo ng'olina obuyinike bw'oyitamu ng'olina obubalagaze bw'oyitamu abooluganda embeera ebeekutomedde essaawa eyo si y'enkomerero y'obulamu bwo si y'enkomeredde. Safina asobola okubagamba nti ndi ku kyeyo nasasula amabanja naye ndinawe nsobola okutandikira nga sigenze konkona ku muzigo gw'omuntu ndinawe nsobola okutandikira n'abaana bange naye ate nga abaana bange nze abeesomeseza nze kennyini buli kimu era nebaza ne famire yange kubanga bambereddewo ku lw'abaana bange. Sobola gamba nti buli ssente zempereze wakazi zirabirira abaana kubanga omukadde ateekako omukono mungi nnyo eri abaana abo ne bakojja bange bateekako omukono mungi eri abaana abo ne bamaama bange bateekako omukono mungi eri abaana abo naye famire y'omusajja tebamanyi balya batya basula batya beebaka batya. Naye nebaza Katonda era I just appreciate God. Nebaza Katonda oyo abooluganda buli wotegera Katonda buli kimu okirabanga just kyangu Katonda waali kubanga ayogera mu Isaiah 5:5 nti Katonda waawo abatalina baami ate Katonda w'abamulekwa Katonda waawo abatalina bataata Katonda ye taata w'abaana abo kubanga nze sisuubira lunaku eluli kyanti ngende woyo gayi imugambe nti netaga fizi w'abaana it will never. Sirina lunaku bweluli kyangende woyo gayi imugambe nti abaana bange beetaaga proti sikisuubira era sikisuubirayo. Sina lunaku lwendigenda gyali ngambe nti abaana balwadde beetaaga kino nsuubira tekiriyo. Era nsaba busabi Katonda ampa obulamu ng'ekigambo ekigamba mu Psalms 9:16 nti singa tunoonya amaaso ga Mukama Katonda ne tutambulira wansi w'ebiwawaatiro bye n'atusiikiriza agenda tukusa n'obulamu. Kyentera nnyo okusaba buli wembeera nga ngenda kwebaka ngamba Mukama nkusaba onzikuse n'obulamu obulamu bwange n'abaana bange obaakusa obulamu n'abakadde bange obaakusa obulamu otuwe obulamu wansi wano aw'enjuba tujje tujulire erinnya lyo tujje tugulumize erinnya lyo kubanga abadde Katonda. Abooluganda buli bwentula nendaba wentuuse nendaba gyendaga ndabayo nenfumitiriza embeera gye nalimu amaziga ge nakaaba watono nette nga n'abaana bange nali ngenda abattiramu naye nebaza Katonda yantaasa. Waliwo embeera gy'osobola okuyitamu nga Katonda alikuwa bujulizi nga Katonda ayagala akulaga nti awo osobola okuyitawo. Abooluganda teri kigezo kirijja mu bulamu bwo nga tosobola kukisomoka teri kigezo kirijja mu bulamu bwo nga tosobola kivaamu. Buli yenna aliyeyo ng'olina embeera gy'oyitamu embeera gy'olimu yakaseera buseera. Ssaawa zino nze ndi bulungi sirina buzibu ku mulimu wendi ndina emirembe ndina essanyu nkyebaliza Katonda.
baana bangi abakaaba enjala nze sikaaba njala sirumwa kubanga buli kye njagala nkifunira mu budde naye lwakuba nze ndi mukkiriza waliwo ebiseera bye ngamba nti eno wiiki ngenda kulya eno wiiki sigenda kulya ngenda kubeera mu maaso ga Mukama ngenda kunoonya Katonda era neebaza Mukama Katonda ku lw'obulamu bwange ne neebaza Mukama Katonda ku lw'abaana be tuweereza nabo Katonda WhatsApp group kubanga abadde Katonda atubeereddewo era teri mwana yenna eyali aneeyonzeeko ne tubeera nga tusabira wamu ne tubeera nga tutambulira wamu n'asigala kyekemu ekyo nkyebaliza Katonda si magezi gange n'okutegeera kwange naye kitiibwa n'etenookkiriza Mukama Katonda sozimo eyo ebadde sitori yange gye njagadde okushalingako naamwe Mukama abampeera omukisa ogw'omuyiko ogutalina buyinike wadde n'akatono abankuumire buli yenna ali eyo buli kimu kisoboka mu bulamu bwo kisobokera ddala tujje negativity mu bulamu bwaffe weesige Katonda ate teweesibanga ku muntu woogezako embeera ebintu ne bigaana kite genda mu maaso Katonda asigala afuga Katonda ye mwesigwa Katonda teyebaka era tabongoota agamba kya ebiganye bikwase Katonda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe abansanyusize omunazaalesi mbaagala nnyo naye Mukama yasinga okubaagala. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.